Atwala essaza lya Bulemeezi Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo alangiridde enteekateeka ez'okujaguza obuwanguzi bw'ekikopo eky'emipiira gy'amasaza ga Buganda. N'olw'ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 11 lunaku lujja kuba lwa wiikendi nga si lwa kukola. Abalya nnaka ffenna, abavubuka, abakulu, abato, abakozi b'emirimu egy'enjawulo mwenna mbakoowoola n'obukulembeze bw'essaza Bulemeezi mwenna bugenda okukya ku makya ffenna nga twolekera tuddakasana ku kisaawe kyaffe ekitongole ekya ttiimu y'essaza Bulemeezi. Olunaku olwo tugenda kuyozaayoza mu butongole ttiimu yaffe. Olunaku olwo naffe nga abalya nnaka tugenda kweyozaayoza mu butongole. Olunaku olwo tugenda kusisinkanamu ate olukiiko lwe twatuma okugenda okunoonya ekikopo luwoze mu butongole olutabaalo. Kangaawo agumiza olukiiko lwatuusizza Bulemeezi ku buwanguzi nti n'omwaka ogujja weeruli. Twagala okumenyawo likodi ezaakolebwa amasaza amalala gonna. Kale nno olukiiko bwe luba nga lukoze kiri Abaganda kye bagamba nti semuto wattira eggege waddinga nnyo omuya, ab'oluzungu bagamba good turn deserves another. N'olweyo olukadde lumanyi ensonda. Olukiiko lwa ttiimu olukulemberwa ssentebe Waswa Tadeo Zeritwawula lwalondebwa mu Agwa 2020 nga lusikira olukiiko olwawangula ekikopo kya 2019 nga lumaze emyaka 3 bukya lulondebwa, nga mu myaka egyo bazanye semifayina emirundi 2 kw'ossa okuwangula ekikopo eky'omwaka guno. Njagala kuyozaayoza bannabulemeezi nga nze ssentebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu, ate era mbakoowoole nga ngatiriza ku ddoboozi lya mukama wange Kangaawo okujja nga 11 tuzimbireko butya Bulemeezi bwenaasobola okugenda mu maaso mu by'emizannyo eby'enjawulo, ate era n'okudda obumu mpoza ate era n'okweggyako entuuyo. Ekikopo ky'amasaza kizze kitambuzibwa mu magombolola ag'enjawulo agakola essaza lya Bulemeezi. Ttiimu ya Bulemeezi bakyampiyoni b'omwaka guno bakuzanya omupiira ne ttiimu ennonderere ey'abazannyi abazze basambirako ttiimu y'essaza lya Bulemeezi mu 2019 n'okudda emabega eyatuumiddwa Bulemeezi Select.